Yesenga kaye wamulabyeko ne sister Kakalamu. Tugenda ku lyato. Amanyi mwe mwamanyira maato ga Kabaka. Bwe mwamanyira maato ga Kabaka simanya amaato kayanja ka Kabaka katugenda ku lyato eriri serious. Mwabafumbirwa e Canada mwabagenda ku lyato. Abakazi batuteeka mu ssente ati no bwofumbirwa omukazi alina okukolera byonna. Omusajja wa alina okukolera byonna kuba gwe abaafuuse omukazi. Olina eddembe okutwalibwako onyumirwe ogendeko e Bulaaya onyumirwe ogendeko auto akutwaleko mu bbaala bbaawo nga tubikolera abawala e Kampala neeno mu bufumbo bwe babikola. Kati mwe bababa mwe babatwala ku lyato gwe Kakalaamu n'ekaye. Anti ordinary y'oku lyato ziri $120. Balamu e Kampala mu kaza abaakutaddemu nga tekuli byakunywa tekuli byakulya kulinnya bulinnya lyato. Mitwalo nga 5. Ya $3. Emmeeza y'abantu abataano ya $10. Kati gwe ngonzija mbuna obufumbo nkomyewo e Kampala mbonebone. Olwoine jam. Gwe bababa mwe babasasulidde eryato $100 million nga 5.7. N'ebyokunywa ku ebiri n'ebyokulya. Kati mukyalinayo abasajja nange nzije. Gwe tuuka butuusi wano. Akatufunireyo omu. Nange munfunireyo ebibanga byakubatwala ku lyato. Nange njagala okugenda ku lyato. Anti nkugambye bantwala ku lyato kati nze nkubuulidde lisimbula ssaawa 12 ziizino ziri 7 baŋŋambye neetegeke. Ngende ku lyato ndeke nga mmaze okwoza ebintu. N'ennyumba ogisiimudde. N'ennyumba nsiimudde sinki n'engirongoosa bulungi ne kasasiro n'entwalayo wabweru. Kati omukyala nga lwaki tantwala ku lyato nnyumirwe. Kwegamba kati bannamawulire abaasigala e Uganda nabo bajje bafumbirwe nga ggwe kwegagwe obulamu butambula bulungi. Ate Uganda bakolayo ki nga basabiriza mutwalo. Kati anedda munnamawulire kyalina ssente e Kampala kyogamba bonna abanvuma nti Makaali mbufumba ani alina ssente Junior. Ani olaba ndekawo embizi nendekawo abannonda gwe buno obufumbo obumanyi. N'abalonzi bo wabalekawo. Ndi ku bufumbo ate abalonzi nabo tebaagala mukulembeze atali mufumbo kati kanfumbirwe lumu. Mbere nga ekitegeeza kati bannamawulire ba Uganda abali e Kampala essente tetuyina tujje naffe tufumbirwe. Mulina ssente Junior ndaga akeediyo kale ndaga edduuka lyo ku Hamu gamba we munnamawulire omwe akutwala akulage bizinesi ye endala ng'oggyeko kamera. Mako seogera ku nze nga bannamawulire. Ate era naawe oli omu ku bo. Yali akulira leediyo ennamba kati olonze Maka ate alina leediyo gye nkulira. Ate yali akulira leediyo ennamba. Serekita William tomujjukira wali eri ku leediyo y'abakatu. Naye yafumbirwa dda Serekita William. Ate yatusookayo n'atukwatira ensawo. Nemani Maka ebikazi byeyo birabika obufumbo. Kwa nalabye ne Kalaamu anyirira. Gwe Kawalya tewamulaba nnaku 2 we yagenda n'anyirira. Gwe Ddindo ojja kuddamu ojja kundaba mu gw'omusanvu nga nnyirira nnyaate. Okusinga wembadde wali ku pano era nze abanvuma ndi mu bufumbo sibuvaamu. Sita bufumbo nyweza bufumbo. Era bw'oba osobola kudya ekyalango ng'oteerako emirondo n'emmwanyi nga binsangayo kuba bye natera okugwa.
ne Uganda waragi naye nga ebbanga lye tubeeredde Kampala badde sinnafuna ntwala ku lyato kati gwe mbonzi gye mu bufumbo buno nga ngenda ku lyato anti simbula 12 tukomawo 12 za kumakya kati sister Junior nzije mu buno obufumbo olaba gwe obufumbo bwakutwala e Dubai tewagenda nagendera n'enfumba naye era babungo bamu Mako funiraayo bambi bakulwana bulwanyi naye omu ku bakulwana bankuba ekikono omu ku yakuba ekikono ali luzira wa muloga yali avuddeyo omusoga yali ate n'abasigalawo nja kubaloga bonna ojja kutwala omupaka ebanafuluma kati obufumbo bukunyumidde sofa tewali kibuzibu bitoma sejjusa gwe mulundi toma ngako kubuulira sejjusa lwaki nakugenda onava mu bufumbo lwaki simanya nakola bwe nti nywezezza eddiya lyange omunigeria ndabiridde bulungi ebinigeria nno birina laavu ssebo wadde gwaba omukyala kikulabirira bulungi nga gwe mwami naye nga gwe ebirimu ng'ogikola mpola mpola n'ogolola engoye zaakyo n'oyozaawo ebintu n'okola buli kimu mirimu ne gitambula kati ali Mako yafumbirwa simanya lerere bandeke fumbirwe obaga abalemu okufumbirwa ani balinako obuzibu bakuleke weerire ekinigeria kyo andeke neeriro mu Nigeria wange sitoma mere ntikerumya njala kati gamaanyi g'omu kisenge gogayina Junior nze omuntu abadde alya muwogo mu Nigeria nno wuuna atandise oyomba mbumba woggani muwogganira banaatera okungoba mu Nigeria wange ayomba musonyi ngenda muyigiriza Oluganda mpola mpola kati ogaye Frank Ntambi obufumbo yali mu bwe Uganda Frank Ntambi ali mu bwe Uganda ate obwe Uganda gwateekamu bakuwasa ne bakutwala mu bbala ne bakugulira Uganda butasikalaiti bwa mmeka bwasinyanya buna n'otamira n'odde wakanga banyize ne bakukuba n'okukuba bwamala ofuna shisha poti emu nga kakkana nga yanyweza mugongo naye ajja kutukira e Kampala kirungi n'okutukira ku bwe Bulaaya naye obwe Kampala nza nkubuulira Junior kirungi n'okutukira ku bufumbo bwe Bulaaya si obwe Kampala ate kati gwe tokimanyi nti bw'ofumbirwa omuntu ng'aliko e Bulaaya otambulako kati Junior weewe weeyagala n'ogenda e Dubai ne weeyagala n'okola buli kimu edya n'olikwata bulungi kati emmere yosaanika buli kimu ng'era omukyala w'abeera mu maka Abanigeria balya kawunga na byennyanja tebabonyaabonya ogoya bugoya wali obugumya mazzi mu ppako ng'ogoya ng'omufumbira ebyennyanja byebyo ng'alya gwe ng'otereeza amaka kati omulondo gwo atambula nagwo bikendedde kuba Abanigeria tebamatira Abanigeria tebamatira Omunigeria ayinza okukuttira mu maka bannaye bw'atyo Mako munne yali munnamawulire waffe wano bw'atugaye nti obufumbo bwalimu e Canada bumunyumira era bw'agenda ku lyato kirungi nnyo Mako ffe tukwagaliza mikisa kubanga nagamba abantu wano nti omukazi Omunigeria Igema ye yafumbirwa Mako n'asulawo obwa kansala embizi ze yali alunda n'azisuulawo n'ennaanansi kati ali mu bufumbo e Canada era yuno wanatuge nti agenda ku lyato
mbwe amaze okwera ennyumba n'okwoza ebintu kati bamututteko ku lyato era angaye nti abantu banyiriridde mu bufumbo keizi nakyo bambi kinyiridde nakyo kinyiridde bambi kikeizi nakirabye ne Kakalaamu naye agezeemu kakala obufumbo tebubatambulira bubi bonna ketwongera obbasabira that nja baweereza emirondo ku DHL Semudondoli agume naye nze bannaye obufumbo bw'e Kampala bwo nabwo si bwangu ofumbako e Dubai annaye si byange ebya basisita bano abali e Canada. Pastor Mondo ebintu si byangu eno abantu kulaba kwambala amasuuti naye abaana bafumba ate bano abazungu bayagadde bano abaffe abaana abava e Kampala nga beetegese baana bavaayo nga bamanyi kye bagenda kukola nga kye beetaaga bakimanyi kuba nti gujja okubireko Case nja kuwa essimu nja kuinboxinga essimu ya Case ali California omugandi Case okola mirimu ki gwe Case yali agambeko byakola Pastor akola mulimu ki Junior tonsesa nekanawe emirimu gye bakola bagita caregiver. He's a caregiver. Ati gwakinyonyola gwamanyi kyoyagala mu caregiving mutakolako caregiving nawe notegeera kye bayita caregiver katogo mulimu Uganda teguliyo era bo gunoonya mu Kampala teguliyo mu caregiver nonya webuuza kapale natya n'okugenda ku mbaga yampeereza kaadi osobola muyita wano kapale n'akubuulira natya ebintu bya caregiving omuntu bintu byanjawulo waliwo caregiving nga yozambwa walakola caregiving nga yoza ndogoyi asenya amanya ag'endogoyi eyo nayo caregiving waliwo omulala ali awo ye wakuscrubbinga mukazi biseera bye bigere mubiri caregiving kati ekigambo caregiving kigazi nnyo era omuntu wagamba ame caregiver tomuwuuza biddako olaba Mako yakisuulawo ekintu Mako n'aliko bwa kansala owewabwera enjeru caregiving kakati abaana basinga bali ku caregiving era caregiving gwe gyetegerezo girabe ngenda kukola ka video nkwateko abantu abasatu nga bakola caregiving nkuweereze ojja kutya Pastor ekibuuzo ekikulu lwaki abannayuganda abannamawulire balesewo emirimu gyabwe ne bagenda e Canada bafumbirwe kikyamu ki ekiri mu Uganda kale kisookera ddala abantu birooto byabwe tebimakinga na nsi gye balimu ne economy yaabwe bwe nali ntendekebwa Mwami Mirundi yatugamba nti muteeka okumanya kye bayita ebiseera n'okulangulula n'okusoma n'okwetegereza n'okuvuunula ebiseera bye tulimu Junior ebirooto byo olunaku lwaleero bulina emyaka 2 kutuuka ku myaka 3 weetaaga ove mu Uganda wootuukira emyaka 4 oba ovuunula ekirooto ky'okuba ng'oli mufumbo ng'olina n'abaana abagenda ne basoma kati abaana basinga olunaku lwaleero because we are living in a global community pressure weeri nnyingi nnyo okulaba nti batuukiza ebirooto byabwe abala bakimanya nti they are wasting lot of time bwe tunulako media houses zaffe zisobola okuwa future bwe mbaayo munnamawulire omu yali akozeeko kale katwogere ku musajja nga Drake Sekeba akoze mawulire kumala emyaka emeka kumbe emyaka 4 naye gati oyo Drake Sekeba wandiyagadde okaddiwe nga Drake Sekeba bwe mbuulirako Junior wandiyagadde kikubeeko kati kuvuunula abantu badduka mu Uganda kubanga nti Uganda eri awo mbi naye agenda okutunamu mu bwana atuuka emyaka 3 ajja kubanga akyakola ebintu bye ebimu byakola nga alina emyaka 2 ebirooto bye tebikwatagana na kuvuunula kirooto kye Uganda tevuunula birooto by'abavubuka kyova nti abavubuka badduka Junior ekyo kyenjagala osooka otegeere ndi why are young people living because their dreams are not interpreted bayeetunulamu bwati
araba agenda kuddayo kuba amataffaali mu kyalo kati opportunity yonna emuweebwa okufuluma ebweru alina okuvaawo. Okiwulira kye ŋŋamba? Kati tunulako ono okunywa enjaga documentary kati ono munywi wa njaga kati olowooza omuntu ono mulamu gwe ono awandiika bino kati saawa zinoza mulamu kati we yali frustrated yeegomba okulaba nga nfaanana ne taata we suuti gye nyambadde teyajambalako agamba omusajja ono yakikola atya. Abantu abamu ebigambo biboogera no ku intaneti tebaliiwo embeera ebanyize obujja bubatawaanya. Junior abatakwagala sula kubanga nti naye bakufunuulira ng'ovuga emmotoka ng'oli mu botanico bw'otunula emabega mu mmira n'ogamba buno obusajja buyinza okunyigira wano katambule kati era bekyo nagandi olaba Junior atidde nange kanziruke ka video nakasevinga omanyi waliko bwenti nga kwendi neŋŋamba Junior bamutusako ekyamu nja kwogera oba ntegera kye ŋŋamba naye kati nzirayo ku kiri Junior nti lwaki abavubuka badduka bamawulire si bo bokka, lwaki abantu bakadaama bafuluma ebweru si bokka, no ebirooto byabwe balaba nga tebisobola kutuukira nga mu Uganda yaffe olunaku lwaleero. Bagagga nnyo, baavu nnyo. Tulina n'omulembe omulala ogw'okutuula abawala batuula ku makya ne babeera nga bavampayo olw'eggulu n'akeera ku makya ne yeenyiriza ne yeesiga ekizigo Junior olw'eggulu ne bafubutuka balaba misana ate basanga. What is that? It's another generation. Kati nze mwami mirundi bwera ntendeka ku nsonga z'amawulire ne political intelligence government eteeka okuddayo n'etunuulira abantu bano abali mabaala bali bameka bafaanana batya, what's the age bracket, lwaki abawala bakeera ku makya ne beetunda, lwaki abaana batunda omwoyo gwabwe ne bagenda waggulu ne bagamba tika tugende mu Buwarabu tugende tukole emirimu gino gy'obwakadaama. Aida Bannayuganda tebakolanga mirimu gy'obwakadaama kubanga ffe jjukira tuli we are founded on monarchies. Bebigambo byonna by'owulira nti mwami Junior, mwami Tamale, mwami Mirundi, abaami tebakola, abaami babakolerera. So oteekwa okumanya nti ebirooto byabwe n'ebintu byonna bye bakola bambi tebikwatagana. Abaana abawala babasanga ku street nga beetunda tobanenya, si mbeera bubeera wabula ne structuring brain system nayo nfu Tamale, nayo nfu. Abaana bakeera ku makya ne bavuma Katikiro, ne bavuma Ssaabasajja, ne bamuvuma indirectly nga tebasobola kumugamba nti Ssaabasajja tukuvuma, naye nga bavuma gwe yakwasa eddamula. Gwe kankubulire ebintu bino bivunule obitegeere. Ensi yakyuka. Tuteekwa okumanya nti ebirooto byaffe abantu abafuluma ebweru bagenda okunoonya si future, bagenda okuvunula ebirooto bye baalootanga nga bakyali bamatu. Kati bwe tunaba amawulire, omulimu gw'amawulire tegukyali gw'amaanyi. Junior, omulimu gw'amawulire tegukyaliyo, gukyagulabamu amagezi. Where is positive, where's productive news in Uganda? Embwa berumu omuntu agumawulire nebe tufuna omuntu alimye nga asobola okuliisa eggombo lwa ddamba tebasobola kumwogerako because they don't want that. Akoze ebirungi bamuvuma, akoze ebyobusiru n'obuwemu gwe bawaana. Ensi yakyuka. Akulembedde obulungi bamulaba ng'omusiru, lwavaawo lwe bakaaba. Junior, tuli mu nsi olunaku lwaleero ng'oli mulamu terasobola kuwa kyakulya, bw'ofa emmere ne bagikuŋŋaanya. Junior, look the world we are living in. Junior, tuli mu nsi ng'olunaku lwaleero omuntu gw'owadde ekyokulya enkya takusiima, gw'ofulumye ebweru n'omuyamba n'omukolera ku mpapula zi n'omugandi kati tambula kola booti n'okola booti. Bw'atuuka mu Amerika taddayo nakukubira ssimu, bw'atuuka e Canada taddayo kukubira ssimu. Naye ffe twabimanyi ebyo nti ebiseera bino birijja, twabimanyi ebyo nti ensi egenda kufaananako bwetyo, twabimanyi ebyo nti ensi egenda kukyuka bwetyo. Kakati ffe ne tugamba katutambule katwetegule ebirooto byaffe. Ekyokusatu kyekino mwami Junior,
bw'oba olina emyaka 4 from now tovuma Museveni kubanga bye weetaaga Museveni abirina. Bobi Wine oba omuntu yenna bw'alijja omukulembeze oba MK tali kwagala services zo kubanga oliba musajja mukulu. You'll be in your 50s and you'll be useless. Kati gwalina emyaka 4 mpaka myaka 7 Museveni mwesibire kuddala ng'akyali mulamu. Bw'amala okuvaawo tolira kufuna ky'olya. Gwate omuvubuka ensi gwekuziza kuva ku myaka 2 mpaka myaka 4 myaka 3 ensi yo Uganda tusande kugibeeramu gifulume fuluma myaka 4 fuluma ogenda okadiira awalala genda okadiire genda mu ggwanga nga waliwo kye bayita medical attention nga waliwo ebintu ebirungi ebisobola okuyamba 50 years okola ki mu Uganda genda noonye wali eddwaliro lwaki Segirinya ali Kenya Uganda tewali malwaliro tewali basawo but it's a place whereby it has been prepared for times as this. So abavubuka lwaki bagenda banoonya future bavunula biroto byabwe bagala kufuuka ekyo mondo kyali olunaku lwaleero bagala okufuuka ekyo asobola okuvuga ku mmotoka ng'eri awo. Bano abavubuka bola abekyanga tebekyanga kubanga balaba ene abasinga bali ku njaga ate abala bali frustrated basoma balina zidiguli naye tebana kye basobola kukola. So to me that is where the bracket is. Lwaki badduka abamawulire tena kye balaba ekyamagezi ekibazimba tebakirina tebalaba birooto byabwe baratuna mu future naga myaka 10 sijja kubanga wendi tekuddamu kwange sebo oba my submission bweti wefaananyi kuvunula birooto. Kakati ebweru eyo bebirooto babituuseeko kubanga bangi nnyo era bagenze ebweru era ebintu ne biba nga bigaanyi. What is the rate of success? The rate of success depends on preparation. Depends on how you have prepared. Botuke nebweru ebintu bisinga bono ebweru biri raisi. Wano mu America ekindi kyasinga okubeera ekyangu ennyo mwenge. Ekindi kyasinza okubeera nga kiri accessible njaga. Kati bwe weerabira ekyakuleeta owesanga mu bracket eyo naye Jonathan nsoma mawulire. I think somebody from California bought something, but let me say something to you. I think sent me something. Abantu abagwira be bayita aba China n'abayindi bagezi. Abantu abo n'aba Mexican. Thaba Mexican kati n'aba Silwadde. Naye abantu bayita aba China n'aba China yanditwala America in next 50 years. Kubanga kuva ku baana baba basomera masomero agamu America. N'obutuuze baba mu America. I can promise you in 50 years wesiri banze ku nsi nga ndi mulamu. You'll see one part being Chinese. And that is how they are going to win. Kubanga mu China ingira America nga amanye kimuleese. Muna Uganda batuuka agala genda ku boat cruise na kukwana na kugenda mu ziyuna. Kati biroba nga you are that kind of a person nga kyakuleta tokimanyi wesanga ojja kuba nga oli feria ugenda okuddaka bazza omulambo gwo bataweguziza bajja kuba nga bagukwata baguteeka wansi. So to me I'm thinking oteeka okumanya ekyakuleeta oteeka okumanya nti wajja kukola kukyusa bulamu n'okukyusa obulamu bw'abantu abalala. Pastor Katononyo Victor Junior Joli Jendi Sebo submission ya Pastor giwulidde weeyo mangu nnyo kiveeko ekyo. Kakati Junior Pastor Mondo mulamusizza. Pastor Mondo yali pastor wange kyobola amugoberera nnyo buli waabeera. Pastor Mondo abeera ne points ku point. Pastor Mondo yagenda okuva e Uganda nga tusomesezza ekintu kye bayita okukola. Ekintu kye bayita okukola abantu abamu bakitwala ng'ekyokusaaga. Submission ya Pastor Mondo gye njagala okugendako. Okugenda ebweru it is two way. Either you go to rest or you go to work. Naye abavubuka bwe batuuka ebweru nga Pastor Mondo bwagambye nti bw'ogenda ebweru abavubuka bagenda ebweru
beerabira ekyabatwala. You go to look for the future. Wakati future ye Uganda eri imbalance. Tomanyi nkya kiddako. Kati fe abalina business e Uganda. Mwami Tamale nsobola okutegeeza nti nsinze natandika business e Uganda at an early age nga njagala kuba bulungi nga saagala genda bweru kuba opportunities zaaliwo byeyo Pastor Monde byatusomesanga ku church nti if you have opportunity to work from here you do it. If you don't see a future here please immigrate. Actually yatugambanga nti migration teyakoma dda nakati omuntu akyasobola okumigratinga Tamale nova wano noga nti kati nvudde wano ngenze Kenya kuba fe nga abakkiriza abalokole omukisa gw'olina kunoonya munoonye toyina kubeeraawo nga weetuddeko kyekyo Pastor Mondo kyagezaako gamba abantu lwakuba ye wajja kuno buli omu avuma buli omu n'ayogera byayagala naye nze kyenva mu followinga buli waba agenze aba nnyongerako saawa zino ekintu ekisinga tutawanya mu business fe nga abavubuka kyova olaba nti tuzivaamu gyemisolo ate nga gavumenti yandiyambye ffe abavubuka abatandika kuba kati nze nina kapasite egaba emirimu singa nali siina business singa bankozesa oba kiraba kati omuvubuka bw'agamba nti kati neekyaye kanve wano ngende ebweru nkole ate bw'atuuka eyo obulamu bufuuka bwangu nnyo kyekyo Pastor Mondo kyakugamba nti afuna ebintu ebiri accessible omuli okucyakala omuli okukwana omuli okwagala ebintu kwegamba ebintu ebyamangu waliwo ebintu ebiri accessible ebweru ng'obulamu bweyagaza boolaba ku TikTok nga ye access ye ya bbaala access ye ya motoka nnungi kubanza empulira sigendangako mu America naye empulira nti waliyo credit kati kitegeeza waliwo akugamba nti nze credit sigyesembereza credit card sigyesembereza kuba najja kunoonya future gye emyaka emito Pastor Mondo gyakugamba nti omwana omuto ajja kunoonya future kubanga kati nze simanyi kye naabeera gavumenti ya President Museveni ng'evuddeko nyinza okuba ngamba enejja yegenda okunnyamba ate ne neesonyiwa eno gye ndowooza nti yeetambula kuba yeeriko oba twagala oba tetwagala yeeriko waliwo ne mukwano gwange yaŋŋamba era twali ku kyaki eyo ya Pastor Mondo yaŋŋamba bw'oba tozimbye ku mulembe gwa Museveni ku myaka gyo tosuubira ku myaka egijja nti ogenda kuzimba why tomanyi kigenda kujja oba kiraba so kyengezaako kugamba abavubuka kyekino nti banaye let us listen bw'oba osazeewo okukwata mpapula z'ogenda bweru genda to look for the future bw'oba oli 40 to 50 genda you go and rest kuba kati wano tuba tetulina kyetukwetaaza oba kitegeera so njagala nnyo abavubuka bakitegeere nti ffe abasigala e Uganda okukola twetaaga justice mukono gwa gavumenti nze gwekera ku makya nensalira ku musolo Mr. Tamale nenkwatira mu musolo gavumenti nsobola okwakisesinga okugaba emirimu abantu abasukka 100 mu bizinensi gyenkola kuba nze ngaba mirimu sinoonya mirimu naye bwe kinaaba kiganye nange ojja kunsanga nga ndi bweru wa ggwanga nga bizinensi nagiggala oba okiraba kale muziki ani ono muziki biki Mr. Tamale Junior Tamale je waliko sebo kale nze bamuta muziki ne ekisokera ddala nsiimye nnyo ku nkyazaako ku live nze jaki kibadde njagala okwogerako Pastor Mondo kyawogedde nange nsinzidde wano mu America wano mu America mulimu abantu abajja nga tebamanyi kiki ekyabaleeta jasi ngenda kuyita mu shortcut nga tebamanyi ekyabaleeta nze ndi wano mu Massachusetts West Springfield maze mu myaka 5 naye mulimu abantu bensanzeemu benasangamu for real ogenda kubasanga engeri gye wabasangamu era paka kati bwafaanana kwegamba nga takyukangamu newaka gye yava talina kyakoze jasi
bia okugenda ku boat cruise abakazi kwegamba nowebuuza kiki kye yanoonya okitegeera WhatsApp babuuza muwala ki yazze era kati kibagambe Junior abawala abapya basooka okugenda mu zi Boston eyo nabo bafuna ebizibe byabwe challenges ng'abantu abapya mu bintu bino nga batuukayo kati ono abaasika nono n'asika ono n'asika omuwala wagenda okutereera mu America ntaatudde nga bamuyisizamu eggaali nabo nga bangi. Yes, that is so. Nze Junior kambabulire ekintu kimu Junior. Olaba abantu abasinga okulekana wano ku social media 7 ebyobufuzi abali wano mu America. For namba ezisinga obungi bali ba failure. Njagala kubulira amazima Pastor Mondo wali wano nze mweno seti mwendi abasinga obungi bali failure. Bekwasa simanyi Museveni simanyi biki naye okay wavude Uganda oze kunonya life empya oze kunonya obulamu obupya owetereze na otuse wosobola kweterezeza naye olemeddwa ebyamasanyu byebisinga obungi abakazi botadde mu maaso omuli gotadde mu maaso boat cruises otadde mu maaso olaba ayinza kubanga olaba shift yokukola okukola no saba off oshitegeera kati company egenda ku omulimu atya kubanga wano mu America bukaso yose omulimu mirundi 2 mirundi 3 bakugoba ate rikodio nekola ki nefa. So banange tugezeeko nze wabisala ebisinga bambi nze mbeera ngamba abantu bensanze wano bensanze nabo babazze banange mugezeeko okujukira gye muvudde emyaka ngera kuza myaka 4 oshtegera kati ntako kunoonya mu maaso future yange yo mu maaso oshtegera ne abantu abasinga obungi for sure bana Uganda simanyi oba bavuddewa naye banange tugezeeko okwetereza Museveni si ensonga fefe nyini kuzanga kya mu America aku affecting atengo mu America kyensinga kubeera nga nebuuza abantu oshtegera Junior, how does Museveni affect your economy ngoli mu America? Junior, banange nze nsanyuse nnyo ku live ya Junior every day mbera ku live mbera ku following ne muzeyi senior for real nze Junior bero ogere ebigambo ebizimba abantu ne muzeyi abera agere ebintu ebizimba abantu naye muzeyi Pastor Mondo nze mbadde nkusaba oli musumba obere ngolyo ya emitima gy'abantu basobole okutereera abantu betulina nakulwaliro mu Uganda baagala bintu bya bwerere they are not productive. Olaba Pastor wanjise bagayembo abantu abasinga obungi mbo baferi abali eyo kituufu mbo babeereyo ne banwa bunwe mwenge naye nga kituufu abantu ba frustrating ne banywa omwenge abantu abajja mu America nga tebanywa omwenge kati banywa omwenge abantu abajja nga it's a sign of frustration when you see people are not productive. I'm telling you the truth, it's the choices they make, the way they do the choices, how people do the choices. The choices are things that make you. What you are going to be tomorrow depends on the choices you make today. The progress that you start today will determine how you'll be tomorrow. Abantu abasinga kankubulire abamundu akubalaba nga bambadde batunula naye beetaaga kisa kya Katonda beetaaga muntu abawa amagezi. Omunigeria ajja muno omunigeria n'ayingira mu America n'akwatagana n'omunigeria munne nga tebabbye ne bakozesa system ne bakola sente ne bagula ebizimbe ne bavuga emmotoka ezeeyagaza n'osanga omunamuganda ng'ali mu kamotoka bakayita mpakala pankala omunigeria ng'avuga Cadillac ngeri credit free. Abagana ne bajja ne bakola mu amakanisa nga gamaanyi abana Uganda eddogo bakyali sombo kuva mu mafiina okulije ebulenga balitwali mu America. You can imagine Ugandans are still bewitching one another. Bakyakiriza malogo okitege kingamba. So it's the interpretation. It's the interpretations. The Pastor, neye dogo bali somba.
taata bwoba oyagala genda kulaba eddogo olabe ku mbugo olabe ku nsiriba olabe ku nnyonko olabe ku bintu nga nyabingi n'ebiteega n'amayembe gende Boston. Gende Boston ojja kusanga abantu nga bayomba nti gundu andoga gundu yandoose. Kati ebintu ebisinga. Number 2 is the choices and expenditure. Endwadde endala bana Uganda bali ebweru gye balina. It's to prove to who? Let me prove you. Let me prove. Abantu bano aboogere gwewulire ku ndowooza yaabwe. Prove. Who are you proving? Sentences zo. Byokola bibyo. Build in silence. You'll be somewhere tomorrow. N'abantu bafite bagala kulaga ne Uganda babazifuna nga bazikubye mu kifo cyo kwizinvesting nga bazitwala mabaala bazikasuka ne zikola muzi birthday ate nkyano basanga nga baavu. So once you fail to understand the dynamics that make life, you'll be a failure. Number 4, what makes people failure is surrounding yourself with fools. Junior, if you have 6 friends who are fools, you're going to be the 7th one. You're a product of the people you surround yourself with. What are you? Who are you? What are you projecting mumasu in 5 years? Find a concept, find a direction. Nze Junior, mu myaka 5, I must achieve this. Then start working towards them. Save towards them. You don't need to prove to anybody in America. Obovuga Cadillac, obovuga Benzi, obovuga chi. No one cares. No one cares, Junior. Junior, obovuga ku V8, bajja kugamba nti Junior yaguze V8. It will be in the newspaper. Mu America it is no one cares. Bovuga kamudo katono, bovuga nene, So you must understand the needs, the things that you think that you need to have, okubeera or to be. Bintu wetagisa okubeera nabi mu nyumba, so kulyo so kunyo so kwa ne fridge so kwefumbira. That is it. Can you use public transport? Yes. Can I use it for 5 years? After 5 years I buy a car? Yes. No kuli bintu ebimu nga biri ku target. Naye gwe wagenda kuba kyeyo, oli kuba wala, oli kuki. You're not gonna become anything. Oh my God. Somebody's coming out. So, over to the noise. Good noise. Meeting of Mr. President. Meeting of. Yeah. So, becoming a productive person. Productivity. Eriwo ewaffe Uganda yanjabulo abagaga nnyo abaavu nnyo. And once there's no middle class people in any country, wagenda kubeera wentalo. And alutabo lujja kuba economic war. Number 3. Yeah, so kakati ekyo kinkubuulira nti Katonda atuyambe nnyo tusobole okuba nga ebirowoozo byaffe biteredde. Tufune ebirowoozo ebigamba tuze kukola. Waayo saddaaka emyaka egisooka 5 weetereze gy'olaga. Myaka egi nga toyina kirungi kinene nnyo kiri awo ky'okoze naye nga weetereza kuba ne strategy. Kijja kukuyamba. Kigenda kuyamba. Oteekuba ne plan, oteekuba ne strategy, oteekubanya n'ekirooto kyakuleeta kiki? Wajja kukola ki? Wajja kunoonya ki? Bawala, ziboti cruise, n'ebintu ebirala. Okay, Mr. President. Neyanziza nnyo Mr. Junior, neyanziza nnyo Pastor Mondo, weebale nnyo okuyigiriza. Lwakuba nti nze ngenda kwawukanamuko katono ku kintu ky'ogambye bannayuganda. Nze mu kifo kye twandigambye okwessa wansi nga bannayuganda naddala ffe abali mu diaspora twezzeemu amaanyi. Kuba njagala nkubuulire mu Uganda ffe twerekereza wano okulya obulungi. Mr. President. Nkuwulira. We learn from the mistakes we do and the choices we make. Yes. Yeah. Bwe tuba twogera ku kintu ekibi kiyambako liba ddagala. Bw'olwala bakutwala mu ddwaliro. Kyembadde njagala
kyembadde nsuubira omuntu bw'obanga bajja kukola ssente nga your problem is economical n'otuuka mu America n'oteewa budde obukola foundation of that economic base gy'oloota okubeera n'odda mu masanyu, that is not right. Okay, kati And that's what we kanambike say. yes kati kanambike oyinza okuba wakajja eno mu America Yeah. naye ffe babaddeyo ebbanga ddene nga twafuuka n'abatuuze tetwinvestinze nnyo mu America, twagala nnyo okuinvestinga mu nsi zaffe naddala Uganda. Ffe twerekereza okusula mu gundi ennungi mu mayumba amalungi ne tusula ze bayita zino zi apartments, naye ng'ate n'ennyumba tekitugaana kwewola ssente mu banka kugenda kusasula nnyumba n'ebeera nga yiyo n'ogisasula mpola. But kyenjagala otegeere nti bannayuganda be bantu abakyasinze okukolaganira awamu, era buli ssente gye tukwatako tulowooza kugiinvestinga Uganda. Ekisooka tulina families, owulira buli mwezi tusindika ssente, gavumenti etujjako omusolo which is okay, ekyo tetwikiinaako buzibu, era n'abantu baffe badipendinga oluusi ku ffe. Kati nze mbadde nsuubira nga gwe pastor tugezeeko okukozesa olulimi oluli positive, tuleme kubeera negative. Negativity tagenda kukola era talina kyayamba bannayuganda. Kyekiringa omuntu bwakeera ku makya n'agamba nti Abaganda muli bankwe naye ng'ate ekintu tetukirina. Kati n'Abaganda ababa bakiwulidde akiteeka mu bwongo n'akirowooza nti kituufu. Kyengezaako okugamba nti ffe tulina communities, bw'oyogera ku Banigeria oyogera ku Bannagana, naye wano tewali communities nga bannayuganda ffe ze tuyina, tukolaganira wamu. Era ne waba muyimbi ng'abadde ajja wano mu America okubaako show gy'akola, tujja ne tumuwagira because tucommunicatinga. So bannayuganda be bantu abakyasinze okwagala okulowooza ku nsi. Kati Mr. President, Yes. point yaffe tebadde ku nkolagana. Twogera ku individual sharpness, individual making a foundation. Twogera ku musingi, titwogera nti Abanyayuganda tebakwatagana bwe bafiira of course abantu bonna bajja balala basindika bwaka bwabwe mu bintu twita social working together, bintu bya njawulo nnyo. Ekyo tukikwasaganya, tukikolera wamu. Exactly, and there's no problem. Now we are talking about the individual eyajja okuba ng'anoonya life. Pastor Mondo yogera nnyo naffe tuleke twogere. Omuntu waba ayogera sirika kuwa yogeredde essaawa nnamba. Yes. Uganda wali okola mulimu ki musajja gwe alangira abantu obutakola. Yogera omulimu gwe wali okola e Uganda. Siki booleta abantu abavumizi nedda pastor ogenda nnyo osanya abantu wansi pastor n'olaga nti gwe buli kimu okimanyi ate nga wakajja obadde ng'okyala bukyazi eno n'ojjayo n'obulira njiri naye tobeera eno. nziramu babiri junior nziramu babiri pastor si gwe tubuuza ebibuuzo naye nze mbadde nina akazinda bane njaga wano buli omu awe submission ye programu eno yagala ebere product documentary yakedde ku makya kuvuma. I don't know what has happened yampise documentary avuma buvumu tetuzo wano mvuma abantu Tiina gwe nvumye. kati wa submission yo ogende Nedda pastor agambye. sebo kankuddemu ekibuuzo kyo Pastor nkuddemu agambye sebo abantu tebaagala kukola. Pastor Mondo tannaweza myaka 5. Pastor Mondo ombuuziza documentary ombuuziza nali nkola mulimu ki? Yes, sebo. Sebo, I'm a director and a CEO of Gravity Construction Company. Eri Wakiso ine ekizimbe kyayo okuliraana Gombolola. Nkozesa abakozi abasukka 212. Tukola ne Danida, Danish government, tukola ne USAID and British Aid. So, amasomero gonna gali mu Eastern, from Kabira Maido, Katakuya, Muria, Serere, Soroti, and those health center 4, they're all done by my company. So when you're talking about, just a minute, bolaba ku interviews zange, neda, nkubulira, mbuziza, njagala nkuddemu. Obo yagala nkuddemu nja kumuddamu. Obo yagala kayana, then kayana.
alabika abadde azze kuyomba oyo. No, oyo abadde ayagala kuyomba. Because Pastor Onadde Nkuulidde kuyomba. from day one byobadde oyogera was real sense. Katogera na ku musingi Junior. Yeah, we are talking about the roots. Omuntu ali mu kuspoilinga bintu byonna. Byonna mu byonoona. Because ekiri wano people are suffering. I think ekiba suffering sir, they don't know how to make it. Yeah, ajja ne excitement yeah. I'm in the US, I'm in Canada. Nakola byatayagala, nakola what he thinks is right, but he doesn't know the system. Everything has a time. Tosobola kujja no ibinyirawo. Pastor oba wansookayo oba nakusookayo, I have to go through the line gye wayitamu nange nempitayo. Njagala oba saagala. Si bwe kiri Pastor wamma? Yes, that is true. Everything has a process. System. Yes. If you don't go through the process, you're not winning. Era oba oli wuwo. Oba oli wuwo. Ne byoba oliko oba tobimanyi. But people are failing to understand that to have success, you have to go through steps. Yes, hello. Every step you're taking is very important. Once you make a mistake, that ladder a very good day. People are failing to know that. Because one you can invest here, no funamu, you can invest home, no funamu. It depends what are you investing in. Chintu chikulu nnyo. You have to question yourself. What is my goal? What am I aiming at? How am I going there? Those things, they will determining. Webanga basoma ko business ethics. If you really know the business ethics, you can understand this. You have to set a goal, make a plan for it, reach to the goal. Neo wanga tucha understanding awo chikutulamu wano. You can even use credit, no jikozesa bulungi, no tajikozesa bubi, no earning. People are failing tebaji understanding what was a credit nti oba oguddeyo. I know people wano nga bajikozesa nafunamu because amanyiwe Nebagula mayumba, nebagula kimotoka. Yeah. People can do better. But there are two things that I want to bring it to. One is a focal point. Number one, oteekwa okuba n'omusingi. Buli muntu yenna agenda okukola ekintu ky'obulamu. Oteekwa oba ogenda kutambula kamaleko kano taata. Kamaleko kano taata. Nti oba ogenda okuba nga olina ky'ogenda okuzimba, oteekwa kuba n'omusingi. Whether you want it or you don't want it. Number two, oteekwa okumanya ekyakuleeta as part of the goal. Number three, oteekwa okumanya nti ebintu bino bye bikuŋŋaanya ngenda kubinvestinga ntya, ngenda kukwasaganya ntya. Naye ebyo bidinaayinga n'ogamba nti oli w'amaanyi. Mr. Mondo. Badde nsaba kwegerawo katono. Nsanyusa nnyo okubeera wano ku platform ya Junior. Bampita Basha ndi wano. Basha nsinzidde wano London. Mbadde mu London ebbanga ddene. Yes, Basha. Yes, sebo. Nsanyusa nnyo okubeera wano nammwe. Okuwulira discussion zammwe kakati. Amina sebo. Ebintu bingi ebidetermininga success y'omuntu. Bwabanga z'okkuba ekyeyo wano. Waliwo omuntu tutunuulira abantu bano, waliwo omuntu ava e Uganda kati gazinga Junior ng'ali bulungi nga talina family. Family entegeeza immediate family omukyala n'abaana. Yeah. Then tubayo n'omuntu ava e Uganda nga bali boyogeddeko abali myaka 4 ayina abaana ayina abakyala babiri oba n'abaana nga 8 baweerera. Oyo naye asaana yamba. Okitegeera na family. Kakati then otunuulira omuntu ng'ayina family ye mukazi we ayamba bazadde be ayamba ne batoobe. Okitegedde. Then otunuulira omuntu azze wano nga family ye bonna baafa nga yagenda okulabirira baganda be. Okitegeera. Kati abantu abo sakisisa bezibazanjawulo. Okiraba ekisinzo dynamics zibazanjawulo. Bayina different steps bonna. Naye ate nga bw'oba ozze ku kyeyo okuba nga atereeramu nti osobole okuyamba abantu ekitono ennyo myaka 2-3. Ekituufu. Ekyo nkyogedde. System esooka n'okkuba ng'olina okusooka n'otereera. Because olina okusinkinga into the system. Kati jjukira nti olaba oba mu kyalo Kampala n'akutawaanya naye imagine omuntu avudde Uganda nga ze London oba America.
Okitegedde. Kali Ate nga kyandala tolina gw'omanyi. olina gw'omanyi Omusajja nsonyiwa okulya ekirimi. Esebo. Nsonyiwa okulya ekirimi. Nina omusajja amuyita Pascal omugenzi. Esebo mumanyi. Pascal omumanyi. Yadabira mu East London ya. Yeah, kati Pascal nagenda olunaku lumu twasinkana e Stratford, London. Nangamba ekigambo kino, nangamba nti bw'owize mu Bungereza wewe emyaka 3 nga tokuba simu eka. Esimu olina okuziggyako. Oba olina obbeesonyiwa. Myaka 3 okusigaza ku kasente. Nze n'emirembe. myaka eki njogerera wano ku London. Mbaddewo for over 20 years here. Yeah. Yes. Kakati waliwo omuntu ayinza okujja ng'ayagala kusooka ayongereko okusoma. Kakati system Zezo steps. Oyagala. Kati success y'omuntu ayinza okugamba nti bwe ngenda e Bulaaya n'engula ennyumba n'engula emmotoka mu successful Uganda saagala kumanya. Okitegedde. Waliwo omuntu ali frustrated. Abantu bayogeddeko abanywa emyenga abo bajja bali soba. Kiringa omuntu okuyingira ebbala nga babeera drained. Babavaayo. Babeera drained wabo bola. Kati family zaabwe ziba frustrating nga ne banywa emyenge ne batandika onto drugs okuba nti bagadde okukola ebintu tebasobola okuddayo ate ebintu bye badde basuubira nti bakoze babibye Uganda. Ne relationships nazo zibatta. Kati ne yeesanga ng'enseemu tamye naye nga submission yange are depressed. Yeah. Success zone we have different stories. Abantu abajja ku Bulaaya kuno family zaabwe zisinza otuzize mabega eziri e Uganda. Omuntu kati omuyamba after some time they feel entitled. Ate bw'otabawo ku ssente nga bakubloginga batekwagana nti oyogera nnyo ku ssimu tovaako. Kiriwo ekijjira that you're drained. Oyo omuntu ali mukudrainga akumalawo. Kakati abantu abali Uganda nabo balina okutuyamba okubeera successful basooke batuleke soke tutereere naye omuntu akugamba omuyambire kubana obaweerere ayina ennyumba gutolina wadde akatandaalo wabala gamba muweerere kubana tolina wosula bodde Uganda bagamba oyo omulaba bwajja wano asula mu hotel kyokka nawe tonnazimba naye ng'obadde oweererera abaana ayina wasula yazimba. Yeah, by the way bakyerabira I even tell some people nti gwali e Uganda nkwetaaga nnyo nga okusinga gwe bonneetaaga cause mba neetaaga omuntu okwogera naye. Kituufu nnyo kati abantu abali Uganda n'abali kati gwe omuntu ali wano e Bulaaya kyenyinza okubagamba sooka weetereeze okitegedde ate naye kirala okubanga investing in Uganda si kwe kubeera successful kwokka abantu bonna siga nti bagala Uganda investinga wano. Ate kata kino kibagamba omuntu yenna ayingidde Bulaaya n'azaala abaana basukka mu batagenda kudda Uganda. Okitegedde kuba kati abaana e Uganda bw'obatwala Uganda babeera more expensive batya olina okulinnya ennyonyi emirundi 2 omwaka ogenda obalabe abantu bwe balekamu tebakola bintu by'oyagala abaana bo life gye babeeremu okitegeera. Jukira n'omwana abeera mu edi system. Ajja kugamba daddy what are you talking about? Africa what? So kati nze abantu bonna bagala okujja e Bulaaya bajje bakimanye nti ono si mukyezo okitegeera okukola olina okukola naye ate n'ekirala system bw'ogitandika ng'otukidde mu bantu abakubudde nsukenziremu kumwa waliwo omwami ameta Bushman oyo ndowooza yansaba ku ssente neŋŋaana okumuwa ku ssente kati yalufuula lutalo naye Mr. Bushman saagana kuwa ssente waliwo nsaba ssente za kugenda kukyakala sisobola kuwa ssente. So you can abuse me. You can abuse ask money for a reason. Anti namubuuza ampe naye kakati Mr. Bushman yayagala nti nze bw'aba atambula mbe ng'amuwa ssente nze sigenda kuwa ssente Mr. Bushman kujja ng'ompate plan etegeerekeka naye ebisigadde byonna sigenda kukuwa my friend sigenda kuwa ssente osobola okunvuma naye sigenda kuwa ssente nazikuma Mr. Bushman kanzikumire ddala sigenda kuwa ssente nze siwa ssente za kutwala mu mwenge tugende maaso. Julia omanyi waliwo abantu betusiriikirira ne baganda tugenda kusirika naye nze ng'omusumba nkukulira don't. Yeah, I just came here. All right, then. Thank you. Sigenda kuwa ssente. I'm planning that. Bushman
mpa plani ombule nti ngenda kukola wano mu katandalo kange ngenda kuteekawo ennyaanya nja kukuwa ssente naye ebyo byokumpuusa basente bw'otompa ssente nja kuvumanga ebyo tebigenda nze banvumavuma for 24 years. Naye ekintu ekiri e Uganda ekirala nti abaana bafuna ssente wali badde ogamba nti baavu naye ate buli weekend bakyakala kitegeeza balinamu ze bagenda okukyakala. Muganda wange ekintu ekyo kyoyogerako oba nkikunyonyole omwana asobola ebbaala nga abalira ku motoka ezigenda okujja mu area eyo kati nze kulya nali mbaddeko mu mabbaala gonna nga twetega bwetezi kati mbimanyi ng'ogiyingira toyinaamu naye ng'ogenda vayo n'ekikazi kati olunaku lwa leero nina kineebaziza Basha Badman nkwebaza okuba nti ekintu kyoyogedde kitereza abantu kubanga abantu balimbibwa nnyo ddala abantu bagenda ebweru. This is the way Junior, the biggest struggle that tukyalina is to impress the world. Tikati ndi bweru kati mundaba ndi bulungi nina naye nga muntu astrugglinga mwana ali mu ka studio kamunyiga embeera eganye ali mulimu omwenge proving ekituufu kiri nti bw'otuuka wano life ekyukamu obeera osinga omuntu life ekyuka obeera depressed obeera lonely byokola bina 10 ku kinakyo obeera wekka obuli no to have to fight to fit in the community you have to fight naddala nga tonnafuna bitambula kudda mu Afirika kufulumamu nga banno bafuluma ate n'abanoli bafuluma ne bagamba bagenze kate n'otogenda n'okufuna omulimu abantu babeera so depressed n'omulimu nga guli permanent n'emirimu abantu gye bakola kuyitamu okusobola okubeera nga balamu banangisa byangu ate era pastor wano wano n'ekirala kye mbadde nsaba twogereko waliwo omanyi time eyo pastor when you've just entered USA tokola ki banno ne balowooza osambya akaggi ne basooka bakubeerako tuweeyo bakulinda ate waliwo n'azaala ebweru katwogere ne ku kino katuwe n'amagezi gano Junior katuwe amagezi gano abantu bakulinda wolaba n'ogenze ebweru oba oli kadama katwogere na ku kino mumpombo kukisanjogena bano gwali ebweru katukuwe ku magezi amalala bazaddewo bakuze ne batuukaawo nga gusigo baliisa sigo banywesa don't think nti kubanga tona kyogenda kubawa bagenda kufa don't be deceived nti gwe bw'otukola ssente nobawa nti olwo kati bo bagenda badependinga ku gwe you are not their god mwetereze mu abantu ab'ebweru abaagala okuprovinga waliwo omusajja omu bamuyita Sembayita yali bulinga twafudde awaka ewuwe n'agamba muganda bwe yali avudde bwe bamuyita Mukisa n'agamba munaye nazakuzaalira abaana n'ambuuza wanzaalira abaana ameka nti banna ye alowooza nti bazaala buzaazi yalaba muleetedde abamuwe ssente nekira balina take bweti gana amagezi nga wa abantu abali ebweru omuntu yenna gamba nti muyambire ku mwana fees ng'omwana ali mu nursery totawaana kubanga oyo mwana talitegera nakutegera ani yamuweerera kati tudde ku kigambo tali bimanya nako otegedde yamba omwana ali stuck agenda okutula P7 nga abuliddwa oba registration oba wa senior oba S4 omwana wa S4 tagenda kwerabira okazannyo banyegeje bakazannya tagenda kwerabira ye naye nga tudde ku kiri nti mu bannayuganda abali ebweru omusingi kintu kikulu nnyo kola omusingi ogusobola okuyamba kola omusingi ogusobola okuteekateeka kola omusingi ate manya nti omuntu agenze ono ebweru mu emyaka 3 kwogera naye after 3 years omugambe nti oyotya embeera okikubiddewo exactly eyo ate nawe togezaako kuprovinga nti okikubye kubanga bino ekyo kijja kukukosa eyeka mu bills ojja kukiwulira mu bills ojja kukiwulira mu pastor ina akantu kawayogedde wali abakazi bajja mu America wani kati abantu bonna kano njala kagamba kayinza okuba akaluma bambi abaana abo babakozesa bannaye kano kayinza okuba akaluma mwana yaze
mukazi wo Nenga ge bwalinya mazima abasajja babayiriba. mukazi wo babagabana. bwalinya yaze mu America oba Canada emyaka egisooka eje jabeera mu bufumbo bulala just kubaweereza kakulya ate bona bajjanga bakiyambi bona bajjanga bayambi otegedde bayita mu buzibu naye katubasabira abagala okujja we tuli wano bagala okujja bajje bannaye birungi Kasuku Pastor Mondo wazabanga kukulumbwendu wazabanga naye Pastor Mondo ebintu byemunyumya ku Saturday nga Man U yagobye omupiira kituufu twakubye sajja ate Man U ekintu mukikyusa mukiwe vibe kalate mutuuza ku byeyo abantu bali ku kyeyo bekigaana kubamanya Sebo kasuku sebo naye waliko wana embeera ogimanyi tuleke embeera ogimanyi nze nali ngenze kulaba ate yagoba nedda taata batukubye ndeka batukubye ffe amangu tukyali balwadde nze ndi mulwadde batukubye taata wazabanga United fa abafuga kulaivu sebo sanyukireyo sebo kuba kati nze ndaba twandikotte vibe bannaye tukwatemu ka position wano abantu tubawe energy naye kati ebyo simaye ekyeyo nekigaana ngoddeeka gwa abamanyi okomawo ngodde butambala ng'ensi oginyumiza banno tokubye bukubi oyogedde na butambala ngoda mu ntangawuzi ngoda mukulima ntangawuzi ne kamulali ogenda nabiri olima kamulali n'entangawuzi ogitegeera naye kati olima kamulali omulima okaaba bwakusala era n'okaaba naye kati olaba Pastor Mondo ne Basha Abannayuganda era naffe abali eno mutugambe ne ku byana ebibeera eyo bibanguyize abantu ekituleeta mwezi ensi twagala laba ku byana tukomewo ne mama bakyali bantu bawuluka abaana bawuluka si bannayuganda tubanga ogamba bannayuganda bannayuganda tusiiba nabo wano twagalako ebyo ebyana ebizungu ebirina amabina sebo kasuku kati wano musama bw'oba oyagala okulabako sebo jangu eno wabeerayo ebispaini ebikyasinza onyirira tusonyiwamu wano bwe tulaga wakambwemu Kasuku obadde togamba bannayuganda ate bannayuganda mwagazaki nga beganye abantu bagende bweru bagala sanga biwala bizungu waliyo ebispaini byebikyasinza onyirira birina amabina kati ebyo mba munyumiza abantu naye kati Bushman twakugadde nti nagisanga nga biini yonna yonna eringa ngolo eringa endala ensajja kugambye ogenda okuvuba ng'oluyaga kuba kyo my brother Anko Kasuku nkitegedde kadi Junior bana abasajja balina okunnyonnyola ebiwala bye balaba eri ogende Bulaaya katogenda gwa kuba n'abaana babeera wano abaleekaana buli kiseera omugwako nga yenna alinga bizibu bya nsi eno nga yakalabuka akwata mu ngalo n'abanga akulinnye n'omugamba mukwano eno mwajja kulwana World War kiki engalo zikaluba omwana akuweweeta ku mugongo n'omugambe wakyo nnyigisa empiso ku mugongo akukwagula nyini abantu ba wano bakoowa nnyo era bw'obanga oyagala kufuna munnayuganda ng'ozze wano kaba kafu obanka omuntu naddala nga bakuzeekuzeemu okwerabira omukwatako amala musiga kya pambalasi ku magulu ate so bangamba Pastor Mondo ati ali Vegas banga seba afulumaali room ye ne bagamba Doni wuuyo ebyana bimuyitamu